Love story gye tugenda okubanga tuwuliriza olwaleero ya brother mwana mulenzi alina emyaka 23 ali mu relationship erabika okubanga emufuukidde akayinja mu ngatto oba okufuuka kye baawalula. We tunaawunzikira ng'otegedde nti nga bwe tubeera ne wallet nga waliwo ebintu bye twetaaga okugyamu, waliwo cards ezirabika nga zaakukula tezikyakola nnyo makulu, njala okukwanirizaako mu show ey'olwaleero era nebaza Katonda akunsaasiridde n'akutuusa kakati ng'okyassa omukogo bulamu. Erinnya lyange nze Sozmo, ku channel eno tubeera mu love stories, bulamu bw'abantu obw'omukwano obwa ddala. People come out and share their stories, abamu nga banoonya amagezi, abasinga obungi nga baagala okubeera ebyokulabirako eri abantu abalala. Njala okwebaza olwa comments ze nalabye ku story ya Sister Olivia Peace, njala okwebaza comments ze nalabye ku story ya Sister Carol eyasazeewo okwanjula abeere nga akusazaamu obuvumu obw'ekikanga ekyo bwe twetaaga abantu abazze bawuliriza shows zange nga tuteekeddwa okumanya nti waliwo bye tuteekeddwa okukkiriza bitulume nga bigenda tuluma mu wiiki, bigenda tuluma mu omwezi, naye nga tugenda kubaako bye tutaasa obulamu bwaffe bwonna. Tomala gagenda mu kintu ky'omanyi nti kirabika ng'ekisanyusa abalala nga gwe tekikukolera, kiteeka obulamu bwo mu katyabaga, but you continue n'okikola naye nga tekiri worth. Waliwo ebintu bye tugamba nti kino tekiri worth. Nkwanirizaako mu mwezi guno omupya, omwezi ogw'omusanvu, olw'okitegeeza nti ebulayo emyezi kati tegikyawera na bulungi 5 okubanga tumalako omwaka 2024. Ebirala nja kubyogera nga tumaze okuwuliriza story ya brother, naye nga njala kutegeeza mukwano gwange nti nkwebaza okutambula nange, nkwebaza okumpagira naddala ffe gwe Katonda concert, kwebaza kwa mwavu tekujja kuggwa. Thank you so much for the love. Eno gye nina ATM card, ATM card a bank. This is a music flash, a very customized music flash. It has more than 50 songs. 1, 10, 30, 40, 50 songs. Eza Sozimo. Kadi eno eijjuddeko music owa Sozimo. Osobola okugiteeka mu radio yo, osobola okugiteeka mu motoka yo, nobanga owuliriza omuziki. So if you feel nga ddala music ono omwetaaga, kuliko love music, kuliko gospel music, kuliko inspirational songs, ku bulamu obwa bulijjo, flash eno weerinnyo osobola banga ojja mu inbox ne twogera nemba nga njikutuusaako. Enamba ogiraba ku screen eya noti 7 noti 6 94 noti 23 obeere ng'ofuna music flash eno. Kalabika bulungi nnyo, ka quality kyekyo, kali customized bulungi nnyo, bigambo tojja katabula na cards ndala. No, this is customized, well organized. More than 50 songs ng'osanga ko badde omanyi nnyimba zange 5, omanyi nnyimba zange 10, but I'm telling you more than 50 songs. Sozimo strictly ku flash eno. Mukama ajja kumpeera omukisa and you'll be blessed ng'ofunye ka flash kano. On contacting nga flash eno eri ku sente mmeka? Eri ku shillings 10,000. Lwaki 10,000? One, the flash, it's not just like any other flash. 2, enyimba ezisoba 50 oyagala tuzivaluing ku sente mmeka? That is enough for a person who will understand me. Flash eno eri ku 10,000 gyokka egyensimbi za Uganda. Nsobola okukola delivery wonna wooli mu nsi yonna wooli nebanga flash eno ekutuukako. So thank you so much for the love and tujabeera blessed fembi nga tusisinkanye obuweereza buno. Kankutwale ewa brother tuwulirize love story ye. My issue is like this. First of all, I'm 23 years and at campus. I'm in my final year of medicine. So in 2021, I met this lady. Abeera ku kyalo kyekimu nange kwembeera. That's the first thing. So in 2021, when I met her, nga bumanyi, we got on well. And by that time, nalina emirimu 3. There are 2 pharmacies I was working from, and then there is a hospital I could work from. Ngera nga bwensoma nga bwe bimanyi. So
last year omukyala oyo yafuna olubuto n'azaala. Bwe yazaala omwana yamuzaala last year mu May, mwana mulenzi. That has been my first kid. So bwe yazaala tubeerawo bwetyo era nga bwenkola nga bwensoma like that. Kati manyi okutravelingamu sometimes because mukadde wange taliiwo. So manyi okutravelinga sometimes nengenda gyali, she's abroad, nenkola naye waliwo amalwaliro agaliyo. Ayina emikwano, they can link me nenkola. Bwe tuba nga tuli to breakings of semesters then nenkomawo. Kati omukyala oyo we namusangira yali abeera waabwe ewaka. Yali mu maka gabeeramu ng'abeera ne maama we nzigunanise nazaala wange. Naye ng'omukyala oyo naye nga taliiwo, maama waabwe ali Sudan, Juba. Yakomawo last year. Naye nga yali yagenda 15 years back nga they communicate but she could barely send them money. So omuwala ono omukyala ono nga yalabirira batoobe kuba yalinawo batoobe. Nga yabalabirira kulya biki bwetu nga alina omulimu gwakola eraser because nze mbeera kajjansi. So kati munnange eyo omuwala bino begange nambitegeera kati because of the situation eriwo right now. Omuwala yakoma mu yali P6 P6 mwe yakoma. So nananika ebintu by'okuyiya ssente nga bumanyi. So she was born in 1996 nga wegambye. So kati munnange netusooka nitubeera fembi, twali twatandika okubeera fembi, twali tubeera like okubeera fembi ndi mu nnyumba yemu okupangisa nga kibadde twali twakabeera ffenna emyezi gibadde 3. N'emyezi egyo 3 nga yalina omulimu gwakola kubanga bwe yamala okuzaala bwe yafuna olubuto bw'ati last year n'alekera okukola nga n'olubuto luli myezi ng'ebiri. So nze nalina okustrugglinga nga nina okumulabirira indirect nga nalulabirira batoobe ejjukira yali abalabirira. So I had all that load nina okugula ebintu by'omwana of which buli kimu nakikola bulungi paka mama we yakomawo. Mama we yakomawo ndowooza yali November wa last year. So me I traveled during that festive season nengenda eri wa mukadde. Kati mu December omwana yali aweze emyezi gyali ndowooza 9 kuba bamuzaala mu kwa 5. Yali aweze 9 kweli. Yali aweze ndowooza emyezi 4 ndabe mu kwa 5. Yali aweze emyezi nga 8 mu December. So nali ndi weeru then she contacted me nangamba nti yafunye omulimu agenda kuddamu okukola naye balongosa mulongoose. Ne mugana naye wandigumiikirizaamu nangamba nolafunye omulimu ate baagala nkole n'ekiro. Kati mukadde wange nagezaako okugenda namugana naye omwana oyo akyali muto tewandimugye ku mabeere just 8 months. Omuwala yanagaana because she had that love of money jukira yali amaze ebbanga takola. Mama we akomyewo ate ne mama we tebakwatagana bulungi. Kati mama we olwakomawo namutaako that ka pressure to leave the home jukira already alina omwana. So nanika okukola n'avaawo n'agenda ewa sister we omuto eyandizze ku ye. So bwe nakomawo ne tupangisa. Nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Bakasoma baffe tubeebaza okuva mwatandika tulaba ku screen zammwe ku masimu gammwe mutuwagidde abasingayo munkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu naate nyongera njagala nyongera okubawa bulamu. Kiwawu Estate yes naate si company. Sagala olabe Dembere ogamba ati Dembere yani ati Kiwawu Estate yani. Kiwawu poloti zaffe z'Ekiwawu ye Kiwawu Estate eryawo. Naye company yaffe bagiyita Dembere Properties and Associates. Ngera olabe ekigambo Dembere Properties and Associates for quality and trust. Era nkakasa abatulozezzaako quality and trust. Mbaletedde ensangi kilomita egi okuva ku main. Zonna poloti ziri 5 ku 10 5 ku 10. Ne mbaletere Nakirebe era kilomita eri egi
okuva ku kkubo era pooti ziri mu 5 ku 10 5 ku 10 tukubira ku namba zaffe era engeza bulijjo ze ntera okubasomera ku Airtel so tukubira ku 0752 110514 oba n'otufuna ku MTN 0760 764386. So bwe nakomawo ne tupangisa ne tubeera fembi naye engeri gyegera nti sente zaali zitandise okukendeera because I have to concentrate in books embeera zatandika okukyuka so omulimu ogwo yali akola eraser nga kwajja sente n'alabirira bato be so that's the kind of situation mwe namusangira naye nga ewaka awo ye yali mujja na nnyina yadde nga ye mukulu naye nga mujja na nnyina ewaka naye nga bano abalala abaana abaliwo ab'omusajja oli omulala kitaabwe yafa kati newasigalawo abo abaana naye nga ye mukulu so waliwo n'omulenzi amuddirira right now naye ku mulumulizi naye akuze naye ng'omuwala by that time yali abirira that's around twali mu 2021 we namusangira naye nga history we yali muntu wa pate kunywa clubbinga bwe bityo naye nabitegera luvannyuma because yali akikweka naye najja nenkimanya nga omanyi nti nze nali muto naye ate kale engeri gyalabikamu ye mukulu kunze naye ate even that time nasasobola kimanya nti yali mukulu kunze because yengeri gyalabikamu kuba essaawa yaliyo n'emyaka 23 omukazi we yalina emyaka 28 naye naakajja nkitegeere kati obuzibu bwewaava bwe buno nti bwe natuuka mu final yange gye ndimu leero nga bw'omanyi oba olina okuconcentratinga ku bitabo ki olina giving in more time so nali emirimu ebiri nogireka nsigazeeko omulimu gumu so kyakitegeeza sente zaali zirina okwesala you get naye even before we reach this far mukadde wange kasa akimanya nti when she got news nti I was dating that girl for her she didn't like the girl because she had history about her nze gwe nali simanyi so she tried to advise me my elder brother tried mugana ngo mukulu omulenzi alina emyaka 27 ffe tuli bane ewaffe abalenzi basatu akawala kamu kato so ne bagezaako okumbulira ne bagezaako naye nga omanyi by that time omwana nali mwagala so nze saabifaako bye bali boogera never many people approached me so that's the first mistake I didn't listen nga bw'omanyi by that time so I didn't listen abantu abakulu ab'okukyalo nga bumanyi omuntu omukulu naakuyita nagamba muvubuka jangu nkulaba oli muvubuka wa mirembe naye kituufu omuwala oyo muleke kuba ogenda kutomera I barely listened so omuwala maama we mulugwala ye munubbi kati omuwala ye kitaawe gyali akyayi mulamu naye taata wabeera kubayita Entebbe that side oba omanyiyo kubayita taata walina ku ssente naye omwala ono teyasoma kugenda wala in fact all her family members eno ku side ya maama abaana bonna abo tewali yasoma kugenda wala n'abadde agenda okugenda ewala ye muwala owookusatu mu maama we yakoma mu senior 3 last year ebyokusoma nabivaako naye nga yalina ku bursary nabivaako right now yagenda mu bufumbo so none of them has a certificate Pasco inayo katoka we right now kali mu P3 kalinzi naye embeera ewaka ewabeera tesanyusa kitegeera because sente tewali kitegeera bwe twayawukanira I don't know whether it's true or false but 2 weeks nga tumaze okwawukana she called me then she told me she was pregnant that she left nga she was pregnant olubuto lwa weeks 3 nena nga yetaaga akumala olubuto agaddukola ki agadujjamu ne mugamba sometimes wanyogende mulago nenkolerayo ne mugamba no engejo nti bakulongosa bulongo but na attempt okujjamu olubuto luno ne buli obweke nabaana eyinza okuyulika n'ofiira obwe ne mugamba gumenyikiza at least olubuto lweze ng'omwezi gumu n'ekitundu ze kenyini nja kutwala mulago olubuto tujja tujjamu using other means bw'oba yagala kulujjamu so she was impatient 1 week after nasanga olubuto alujjemu
from a local clinic. Nangamba nti bamusaba emitwalo 11 nawayo emitwalo 2, so I should pay the remaining 90. Nagana. Nemugamba will not pay that money because nagamba oguminkeso n'ogana ezo sente zafuuka buzibu. Then najja nga kibeerako. So one day she called me nangamba omanyi or recent nangamba omanyi kimu omwana wo nze ngenda nembuuza ate ogenda nangamba tubagwaganya okumpa sente kangende ewo omuntu asobola okumpa sente nagana okumbuya gyalaga so nalindi awo ne baleeta omwana n'ebintu bye batoobe ne bangamba agenze calling her phone guy it's off. So the phone was off for 2 days from Saturday, Sunday, then Sunday night simu nagizaako kati nze jukira naliwo nga ndiwo n'omwana sina ngeje mbikwasaganyamu awo. So on Sunday what I did nga njaga kwata mwana oyo mutwale wa mama wange omuto mama wange omutali mukono abeera naye kuba wedi mama yali yansabadde omwana oyo. So I went first nga njaga sooka funa police enzikirize. We nagenda ku police ne bampa police reference okulopa omusango biki ne bangamba ebbaluwa enzikirize otwala omwana nja kumawo nkime ku Monday kubanga ku Sunday yali Eid. Then that Sunday night omukazi lwakomawo n'akomawo najja ewaka n'angamba mbadde simanya ava wakiso ku lusozi biki. So ebintu byonna ne bennyonnyola byali kind of kweraguza, you get. So nasula then ekiro twali twebase omwana nga yesika mwana yali mulwadde ne tumutwala mu ddwaliro already mu ddwaliro naye asosola ssente nga nakaba omusawo yokupanisira kuyala yamugamba nti omukyalo ono bw'alibanga alwadde oba n'omwana ono bajjanjabanga sente ne bwe ziba ziriwedde oba tezimala onkubiranga at least bongo badde treatment sente gyazikukusindika omukazi na omusawo nakkiriza. So twala omwana yamukuba eddagala mutaako kanula ayinamu infection. Kati ku Monday ekiro ng'omwana oyo tulina omuzaayo ku saa 3 ez'ekiro mu ddwaliro. Emisana omukazi oyo yatandika osika chips ssaawa nga 9. Kati yangamba sooka onnyamba okukwatirako ku mwana ono bato bange wano tebaliiwo so kentegeka bino byengenda okukozesa. So nangamba essaawa 12 omwana bajja kumukima ne mugakaale nabeera n'omwana mpaka ssaawa ekiro. Kati engeri nali nkooye twebaka n'omwana saa 3 ez'ekiro ng'omwana sinamutwalayo mu ddwaliro. Kati mba ndi awo essimu yeyanza okusa omukazi ng'akuba ngambuuza mwagenze konze nedda n'ayombawo ne mbuuza ate ekikuyombya ki. Nangamba omwana ojja mutwalayo nkya ne mbuuza lwaki nanga nze nagendaga ne mugamba ogenda nanga nti ngenda Mulumbe lwa mukwano gwange. Ne mugamba ate ekikutwala Mulumbe ngeno olina omwana omulwadde kiki ng'omwana we alina kukanula nanga gukwata omwana omuleete nze muleke wane wa maama ngende Mulumbe ngenda komawo. Ne mugamba mama waabwe mulwadde she's bedridden ali ku ndiri. I suspect because according to rumors mama we alabika she's like ayina obulwadde. Embeera ze mu kukyuka ku mulimu gye yali akola omulimu gwe yali afunye yali akola Nalukolongo that side of Nateete nga balina langi gwe bapaakinga akola spices za ice cream nga ola vanilla biki nga paakinga naye nga olunaku babawa emitwalo 3 naye emitwalo egyo 3 nga babawa transport ne babawa n'emmere. So that means emitwalo 3 gyali clean money nga bw'oba okoze because batandikanga ssaawa 3 ez'okumakya okukola paka ssaawa 3 ez'ekiro nga weeyongeramu 2 hours n'okola paka ssaawa 5 bakuwa emitwalo 5. Naye omuwala oyo yalina embeera nga ye kale takeera tagala bintu byakeera. Kati mukama we yagezaako okwogera naye n'akitwala in bad faith neyeegoba ku mulimu naye already atandise okubuilding up idea nti ayagala kwekozesa mbwakola ebintu ya pressure yalinga abinyumya ewaka. Kati bwe yeegoba teyeegoba formally yavaayo in a way that was informal. Mukama we nabeera nga nkubira mbuuza nga tajja kukola biki n'amasimu ga betagakwata.
so kati lunaku lumu mbanva ekayunga ku ddwaliro lya gavumenti nkomawo ntuuka ekajjansi wano musanga ali kwaddiwe yava gula pata teyandaba kati bwe yamala nandaba nemubuuza ate pata nanga balina ekimeza kye bagenda okunkolera so I thought agatandika mobile money because alina mukwano gwakola mobile money kati munnaye mukwano bwe twali tukkirira waka ngenda tusanga wali ngaakola kimeeza kati leeta bwe yakomayo waka naŋŋamba agenda kusiika chips agenda kuzisiika kwennyini ku kyalo kwakulidde kwe tubeera kwagenda okusiika chips tekyansanyusa but for she was determined okusiika chips ne tukiyomberamu the following morning nansaba sente nti sente zaali tezimala nenkwata sente nemwani nayongerezaako n'agula ebintu nanika okusiika chips kati engeri kyali nti ku kyalo tekwaliko nnyo muntu asiika chips watekuliko nnyo muntu asiika chips so she got that support ate engeri kiri nti abantu bali bamumanyi ng'amugulako ng'abeera akola sente bekiwe ekito so kati bwe twafunangamu obutakkaanya ng'akwata omwana ng'amutwala wali ewa maama we like ono omuwala we bamuzaala ajjukira kumpi ng'amuteeka ewa maama we ekyo ekiro bw'amala okukola bayisawa nga 4-5 bamaze okukola ng'atandika okunywa omwenge oyo mukwano gwe wa mobile money munda mobile money namu ne fridge atunda ebyokunywa omwenge bekiba ekisoda ate naye anywa kati nga banywango kati nga kyatwala enfunda nga 3 nga mukubira amasimu takwata mpaka lunaku lumu nevaayo neŋŋendayo ng'olutabo nentuukayo namusanga bali mu kunywa nga bali mu mukwatirira abasajja biki mubuuza waaye yandaba I called her 3 times nga muyita by name nagaana okuvaawo yala naye nga ndaba paka abantu abali bwe bamugamba bakuyita najja nampoosa kikinengeza kunanga nze wakasigenda nakudda I thought she was joking naddayo. That was the first day I felt cold. So she did it like 3 times. The 4th time, in fact, gwogumundu gwafa okwawukana omwana yali mulwadde omwana okwera omulwadde namukwata namuteeka wali ewaabwe nemuga omwana oyo omulwadde kale bwe nagenda okukimayo omwana zaali ssaawa nga 4 kumulwadde yali yabagambidde eri ewaabwe nti oyo wajja wano okukima omwana temumuwa bwe natuukayo waliyo omukakojjaawe naye mulugwala yafuluma najjambiya namuggo nakuba omuggo wano nekutuka so she went to pick the panga nentambula neŋŋenda nenvaawo kati enkeera najja waka n'oyo omukakojjaawe naŋŋanze nkima ebintu byange ŋŋenda. I tried to talk to her because nali mwagala nagaana abantu ne bakuŋŋaana awo so ne twawukana nakwata ebintu nabitwala in broad daylight nga n'abantu balaba naswala. I felt small. So what I did, ennyumba eyo naye swagibeeramu nenvaayo mu nnyumba nenkwata ebintu nenkomawo because wano ewaka wembeera right now wa mukadde naye wanene like waliwo family house then kuliko n'ennyumba z'abapangisa kati ku nnyumba z'abapangisa ezo nga zowandiise boys quarters always kwalingako ennyumba mwe nabeeranga before I left home. So when I talked to mama nangamba akomawe waka kase ennyumba ekola ki weeri nembeere waka kati ne tubeerawo nga tubeera tucommunicatinga omwana yemba njaga omulaba nga bamundeetera eno bwe bityo then bwe twayawukanira bwe yakola bw'atyo neŋŋaana omuwa omwana naŋŋamba gukwata omwana omumpi nenyambuka ku mulimu wakwaye namusanga yina mupakinga ebintu nga bagamba already bafunye edda n'emmotoka naye nga mmotoka n'emikwano gye naye ng'engeri gye beekozeeko tebalaga nti bagaana kulumbe kitegeera. So I tried to talk to her naŋŋamba leero like okuba lwe nasigaze omulimu ogume all her ways of speaking and what arrogantly and disrespectful. So bwe natuuka nenzikira naŋŋaana nno leero nze genda oba oyagala watayagala ŋŋenda nenzikira naye okutuuka wali ewaabwe bwe natuukawo yanvuma nga batobo be bali mama we waali nanvuma ne mugamba ekikunvumya nga ne mama we amusapootinga so n'amaliriza ng'agenze
mu kugenda emotoka gyalina okugenderamu teyagigenderamu because natuukawo era agenda bw'ati nenyimira amaaso g'emmotoka nenga gaali avuga ne mugamba oli musajja ndi musajja omwana ono omulaba aliko kanula omukyalo oyo yamuzaala but she wants to go with you people nenga omwana emulwadde so gaali nagana omutwana bali bali naye mabega abakazi abanamugamba nti oba okola vaamu ojja tusanga ekajjansi so bwe yagenda bw'atyo twagenda tutambula naye nga buli watuuka mulemesa lewawo bwe twatuuka n'addamu n'anvuma era nga aliwo atamugamba naye kikuvumya omusajja n'anvuma yampemula just no byali bingi namala nanya boda n'agenda so nenkirekawo nenkwata omwani mutwale wa musawo musawo n'ambuuza nema ne munnyonnyola so then kati that man that incident jukira ya following abiringa amaze okukola ki kati bwe nayogeramu ne mukadde nagezaako mukubira essimu mukadde bamukubira essimu nayogera naye bwe bamala okuva ku ssimu omwana nankubira naŋŋamba wagaye maamawo nti nnakusuulira omwana ne mugaane ku poliisi ne muwaaba naŋŋamba naye kati ekintu wadde omugana nti mukusuulidde naye kati kyoba omanya nti omwana mumwesonyiwe waliwo omusajja yali abatwalira amata everyday nga atwalira ebikopo bibiri I was paying that money gwe yasooka okugamba todda mutuwa amata omusajja n'ambuuza ne mugamba sooka okireke n'agenda ku ddwaliro gye nayesasula ssente n'agamba omusawo ezo ssente ze baakuwa bw'oba osobola zirye kubanga nze ne wendibanyiza wano okufuna obujjanjabi obwange yadde obw'omwana nja kwesasulira oyo omusajja tetwetaaga 100 n'aŋŋamba we don't need your support yadde single coin anti wagamba mawo nakusuulira omwana kati omwana wange nja mwekuliza ngenda kubeera naye tulabe waataakule oba tulidde oba tetulidde nja mukuza nja kubeera naye nayogererako ebintu birala bingi nanga ate omwana wange tayiddamu kulinnya eyo yadde okutunulayo biki nanga amuveeko mwesonyiwe so I try to have peace talks with her ku lw'omwana because nagoinga almost into depression naye namanyira omwana oyo so bwe yaŋŋaana access ku mwana oyo nemba kitutte sometime ndoza katugenda mu weeks 2 nembeerawo nga ningeza kwogera naye naye nga buli muntu geeza kwogera naye bw'amuapproachinga anvuma abagamba ogwo omulambo akakasajja akakalambo biki nakeesonyiwa biki anveeko oyo matako mazi nze amanya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo nebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira risiiti wenje kuweereza boweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunye obwerere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza oero nebuuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwala entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala y'abuwangazi bweti ekirala buli lwoko entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705
kagamwemu 9402 kanjiddemu 0705 kagamwemu 9402 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze whatsapp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okugjako kofini. Nimbeerawo nga nigeza kwogera naye naye nga buli muntu geza kwogera naye bw'amuapproachinga anvuma abagamba ogwo omulambo akakasajja akakalambo biki nakeesonyiwa biki enveeko ebimatako everyone who tries to approach her bw'atyo bw'amugamba. When I try to ask her angamba talina kyeyayogedde, so agenda anvuma ku kyalo agenda anjogerako bubi. You get ekkubo kwakolera lyempitamu zo waliwo amakubo amalala, so buli we mbadde ngezaako okuyitawo nga nkomyewo ekiro alina kagganga ka mikwano gy'abawala ababeeraawo abakazi in fact naye whenever I pass mbambulirayo ngeno buulira nga baseka because she sits down n'abanyumiza nti kati asindika abantu bajje biki kitegeera. So I feel very small. Kuba eryo mbadde ndivuddeko nga nfunye ekkubo eddala ly'empitamu lwakuba lyawala naye mpulira bubi mwesonyi naye omukazi anvuma omwana aganye omumpa. I've tried to talk to people but they are only telling me omukazi muleke mwesonyiwe n'omwana mwesonyiwe. Omwana mulenzi bw'ali bwakuze ali kunoonya bali batayagadde well and good si omwana gugenda osembayo okuzaala, but I feel ngezaako kyesonyiwa naye kiganye mpulira obulumi naddala kati ku weekends nga kuno bwe mbeerawo nga sirina kyenkola mbeerawo n'endowooza ebirowoozo because I have sacrificed a lot for that lady because I have loved my kid. Check it. Nga kyesagala mwana oyo akule amugambe kitaawo yagana okulabirira kitaawo mubi. You get that blackmailing. So I feel that burden that date nti siberedde omwana wange, but yasino bintabuse okumanyi bw'obeerawo ng'olowooza bingi you think about evil stuff. Nze nalowooza munengamba kale nga ndowooza ebintu muli mu bwongo nengamba bajja nakunsibira bwereere because noonya ekintu kyenyinza okukola omukazi oyo I revenge about her still because she disrespects me to the highest level. You get nagambye oba muwambe because nze nina obusobola okufuna abantu ne bamuwamba ningamba bangamba abantu bamuwambe bamunkubire kitegeera bamunkubire be bulungi oba nfuna omuntu amunjiri amuyiwira just no ngenda nfuna omutima gwa sitaani kuno omukazi oyo byankola oba nfuna abantu bamuyire acid oba nfuna abantu bamukube bamumenya amagulu oba nfuna omuntu amusetting up amuteke mutrap bamutomere oba ekifo wakolera nkyokye because noonya ekintu kinzimuka naye kimulume nga nze wannumiza. Just know every day that passes my mind gets evil because kintu mutima gwange guli ku kintu kimu revenge. So I need your help. Oluvannyuma nga maze okuwuliza brother n'ensonga ze ne tuziyitaayitamuko n'ekibuzo kye namubuuziza nti brother like njagala honest answer, straight answer. Omuwala ono byonna byoyiseemu bye muli mu kugalangatana nabyo, do you feel nti omuwala ono omwagala oba okyamwagala ebya ddala? His response about this question, yes, I still love this baby mama because one, despite all what has happened, whenever I try to hate her, like I remember the following one, I remember she went through a lot when she carried that pregnancy from me, because maybe she would have decided to abort
by the time she knew she was pregnant, but she decided to carry the pregnancy for me. So I gave her credit for that. The other thing is that she went through a cesarean section, which is sometimes traumatizing emotionally to women. So she decided to bear all that for me. So all the bad things she has done to me, I decided to replace them with the best thing she has done for me, giving me that child, because that's my first son. So I don't take that for granted. I think that's one reason as to why I still love her. All I want is to sit down, if possible, with her and we agree. Njagala okwanukula brother n'abantu abalala abakufaanana. Relationship is only a relationship when two people decide to be in that relationship. Relationship ebera relationship, omukwano gubeera mukwano wakati w'abantu babiri. There is no relationship between a man and a man. There is no relationship between a woman and a woman. I want you to get me right. Tewaliwo relationship egenda kubeerawo between sozi and sozi. Ngatecho si kyenjagala, because I can just decide to love myself, mbeere nga nefaako, obulamu ntambuze bwange. That is totally different from what we are talking about here. Twogera relationship eyokera enkya n'osinkana omuwala n'osinkana omulenzi ne mwekwana nakwana n'okkiriza ne mutandika omuhabbati gwammwe mu bitiibwa. Eyo gye bayita relationship. Relationship ey'okubanga olabikanga obulamu bwo obulimu omuwala. Relationship ey'okubanga obulamu bwo bulabikanga obulimu omulenzi. Naye nga bw'obigattagatta oli mu mukwano naawe wekka. Like this person taina chakola. This person relationship temulia, tebimukwatako, tebimuluma. Oli mu mukwano naawe wekka. Naye olowooza nti oli mu mukwano n'omuntu omulala. Yes, mwazaala n'omwana. Omuwala amuzaalamu omwana. Omusajja amuzaalamu omwana. Ninjala kutegeeza nti relationship yagikulekamu. Kati eky'abantu abasinga tebannaba kukigattagatta. Tuli mu July ebula emyezi giringa 5 tumaleko omwaka. Kakati wano otekedde okufuna akasenge gya osengejje. Mu mikwano gyo nga bwe tulina wallet, nze sikwata wallet. Ate nsonga ndoza nalinzi bawadde ko sikwata wallet lwa nsonga enzimbi lyasala bintu binzimbi ate baginzibye nako. Kati nengattagatanga seetaaga wallet. Ne bwemba nina ebintu byenkozesa mu motoka. Mu motoka mubeeramu ebintu mubamu bu safe ne mu studio bamu office muno mulimu ebintu byemmanyi okuyisa akabanga nenkola general cleaning, nenkola okulongoosa, nenkola okugogola kyekigambo ekituufu kye tuba tukozesa. Kati nga mulimu byengane nga Amerika kati eno waya bino ebintu I upgraded from this. Do I really need this? Ebimu nzuula nga nina bigaba. Ng'olina obidonatingira omuntu omulala ate ye abyetaaga ennyo. Neha wait nina microphone yeno bweti. Kati ne zino zennyini za kiseera ky'okuzidonatinga nazo kigenda tutuuka. Nazigula naye nenzuula nga sizeetaaga nnyo, nga nina bye neetaaga ennyo okusinga bino. Nosalawo nti either ebimu ogenda bitunda ku ssente ntono ddala era bw'obeera eyo nga zino ozeetaaga, ojja mu inbox ne twogera nenzikuguza ku ssente ntono. Ojja kwekanga nga baba bajinguza emitwalo 3, ogenda gisanga mu dduka nga mitwalo 3, naye nga nja gikuguza emitwalo kumpi nga 15. Nze mbyejjako bwejja. Kakati awaka waliwo ebintu byewekanga omuntu newesibako engoye nezikulira space. Nobeerawo oyina ebintu mu nnyumba naye nga oyina cyakala oyina nakasasiro, engoye tokyazambala, engato tokyazambala, engato ngena n'enzula nga mala emyezi 6 nga engato sijambadde, ngenda okugijjayo nga tekyalabika bulungi, nga tekyali mu mbeera gye njagalamu, n'enzula kati ebyo nina byejjako. Ate mu relationship kisukka nnyo. Omwaka tuli tugutambula kakati tusemberera gye gutuguwunzikira. Ninjagala kutegeeza nti waliwo relationship nga teweetaaga kutuuka mu December ng'ogamba bugambi nti relationship eno simalaako mwaka nayo, eno siyingira mwaka na relationship eno 31st December eno relationship teteetaaga kutuuka mu museenene ng'ekyaliwo.
relationship nga yaggwawo naye nga gwe owalula naye nga kyowalula owalula kintuntu situationship. Brother, there is being in a relationship and being in a situationship. Relationship ebeera relationship nga mugirimu abantu babiri tekitegeeza nti ebeeramu kugalangatana ebeeramu ups and downs, but I am telling you wabeerawo okufuba okwa buli omu okukakasa nti relationship eno musigala mukyagitambuza ne wabeerawo okusoowagana era olaba oli nga addirizaamuko I am sorry nolaba nga agezaako to fix the situation. Relationship ekola amakulu baswiti omwaka nga tugutambula guno oli mu July tuyingire August mukwano relationship ezimu omwaka nga gugwako bikuwayagala okutukako relationship ene inengere gye kusikanga egenda kulemesa okubako byotukako drop. Botubanga tugamba ntuli mu kugogola waliwo abantu beweetaaga okugogola mu bulamu bwo ng'oyo omuwala teyeetaaga kubeera mu bulamu bwo ng'oyo omusajja teyeetaaga kubeera mu bulamu bwo like oli mu relationship naye oli otandise okutuka kubanga oyina ekisungu ekikusindikiza okwagala okukola revenge eri super revenge etuuka okubanga ekusindika ne mu kkomera ng'eteeka obulamu bwo mu kati abaga eyo relationship eba tekyakola. Nkubuuziza n'ogamba nti okyamwagala naye oli mu kumusaasira kubanga ne gwe oli mu kusaasira teyeesaasira. Basweet waliwo relationship ngegenda kukumenya. Nina omukyala gwe nasanze ejjo ku mukolo nangamba nali somewhere I was watching one of your shows nokula statement gye nayagala nagamba nti wagamba nti tuyiteekeddwa okwawula obugumiikiriza n'okwonoona ebiseera. Waliwo wobeera mu kugumiikiriza nga kugenda kuyildinga nga bw'onoosimba ekimera kyo n'okigumiikiriza esizoni y'okukoolebwa n'etuuka esizoni y'okukisalira n'etuuka then n'amakungula ne gatuuka obwo bwe bugumiikiriza obw'omulimi oba obw'omulunzi n'amanya nti ente eno nguze kayana kato nguze embuzi eno nto naye egenda kuzaala abaana agigumiikiriza nga agirabirira esobola okumutuusa ku byayagala. Waliwo okwonoona ebiseera okwonoona ebiseera kiri bugumiikiriza okwonoona ebiseera oba okumala obudde kyekino n'otunuulira omupaapaali ngene omupaapaali gukulabika otokyayo nobana omupaapaali guno gulinga omusajja mwali mubirabyeko newane guno omufene guno musajja mukazi kubanga omukazi guzaala naye ng'ogwo omuti gwetaaga kutema okujjako ng'osazeewo okukuba bisiikirize naye nga we guli teweetaagawo kisiikirize kubanga guli mu nnimiro teguli mu luggya ogenda okukwera ekisiikirize. Ogenda olanga ogumu gukuba n'akasasiro ng'ekyamaanyi oyina ekibala mu nnimiro oyina ekibala mu compound yo naye ng'ekyamaanyi kyekikuwa bikoola mulina kulongoosa bulongoosa naye ng'ekyo si kye wali weetaaga egy'emiti girina kubeera eri mu nnimiro gukule bukuzi oli gutemamu embaawo oba ogukozesa ebintu ebirala. Ne relationship bwezityo bwe zibeera twawule okwonoona ebiseera n'okugumiikiriza. Ogumiikiriza ekintu ky'olabamu essuubi nti oba oli awo it's a process gye weetaaga omuntu n'agenda kuyiga. Ogumiikiriza omuwala ali mu kusoma bw'amaliriza okusoma mubeere nga musetolinga. Ogumiikiriza omuwala ali ku kyeyo bw'amala akomyewo ekyaddondo mutambuze relationship yammwe ng'omuntu waali. Okwonoona ebiseera kwe kumala ebiseera n'omuntu nga tagenda kugattako. Omuntu ono akuzanya kifiiriza akwonoonera bwonoonerezi budde someone who is taking you for granted. Kati newankubadde omuntu omwagala ntera okugamba abantu ntiga okwagala ebyagalika. Oyagala omusajja naye oyagala omusajja atayagalika. Oyagala omuwala atayagalika tayagalika atya ye takitegeera tavaliwe nga tawa kitiibwa mukwano gwo. Ali ku bibye kyova olaba okukunyiiza kintu kya bulijjo tekimulya gwobeeramu mwali mbazi omuntu anyiiga n'atuuka okunyiigulukuka n'addamu n'anoonya reconciliation n'anoonya okutabagana between him and the person eyamunyiiza ng'oli talina input. It will not make sense, not at all. Ne bakunyiiza n'onyiiga n'ofiira mu binyiizo byo ne weekuŋŋaanya n'oddamu n'onoonya eyakunyiiza. Okola program n'omuntu n'atajja n'onyiiga ne mugenda mu lusirika n'onyiiga gwe kennyini n'ova mu lusirika ng'oli talina kigambo sorry tewaliwo explanation nti omanyi mukwano nsaasire byansobako but this is the reason natuka nga sina choice nga sina we communicating ira nali mu buwambe boss yali wali there is no I would ne gwe no sweetheart twalina okusinkana nete wambulya kyenvudde nkunoonya after a month oyo muntu ali kuvaluinga era ali kulabanga atalina kiddako. Waliwo differences ezisukka
It is okay to be in a relationship with our differences, but sometimes waliwo ekigenda ku extreme. Waliwo omuwala, waliwo abaana abawala, ogenda mu mukwano n'omusajja akusinga emyaka naye nga akusinga nnyo ne kigenda ewala. It will not make sense. Omusajja okusinga emyaka 10 kiwulikika ng'ekingi ne si kingi. Naye omusajja okusinga emyaka 2, omusajja okusinga emyaka 15, ekyo kiba kigenze wala. Omwana ow'obulenzi, omuwala okukusingako omwaka gumu 2 3 kiringa ekiri bearable. Naye omuwala okubanga atuuse okusinga emyaka nga 5 6 10 kitera okubeera ekirala. Waliwo difference. Omusajja kyangu okumanaginga omukazi, omusajja nga teyasoma, omukazi nga yasoma. Singa tekiba nti omusajja teyasoma nnyo ate omukazi yasoma nnyo. Naye kyangu nnyo kiri kalekaleko between a man and a woman than a woman over a man. I mean, osobola okusanga omusajja nga yakoma mu form 4 nga adiringa n'omukazi omuyivu naye nga amukwasaganya ssebo nga amukwasaganya. Naye si kyangu nnyo okusanga omusajja owa masters nga adiringa n'omuwala eya dropping out mu primary 7. Si kyangu. Si kyangu. Kakati waliwo abantu abamu nga obutasoma bwabakosa nnyo. Kati obutasoma bwenjagala njala osooka oveeko biri biwamalako P7, biwamalako form 4 n'okola form 6 n'okola diploma yo n'okola certificate yo n'okola degree yo n'okola nabina soko biveeko. Abantu abasinga kye bayita okusoma bakitunuuliddemu ezo certificates nga zaabala. Naye waliwo ebintu ebikulu ennyo bye tusinkana mu masomero. Exposure. Abantu abatasomye abeera ku kyalo kyekimu n'awangaalira mu bulamu obwo. Abantu abasomye akyusa obulamu, akyusa abantu. Ebintu bye tutera okutunuulira. Tetubalabo bazimbaawo. Tetutunuulira the number of babies that you're counting. No. Tutunuulira experience. Obulamu bwo n'abantu abalala osinkana, wasinkana abasomesa, wasinkana abayizi, mwavanga kusoma ne mugendako awalala. That process of you from school to home, home to school, obubona bulamu obulina kye bukugattako. Kati abantu abasinga bwe basobwa ebintu ebyo n'agattako n'okusobwa ziri embaawo wamma ne gujabagira. Abamu bwe kibakosa eri abantu abatasomye nga talina nnyo mbaawo zaabala zino ez'okusoma n'aweebwa ebibuuzo n'aweebwa results n'aweebwa certificate. No. Naye nga balina certificate ze bagenze basinkana ojja basanga mu basuubuzi, ojja basanga mu bitundu nga exposure ey'okuva Uganda ogende Germany waliwo kaali ka project kabasuubuzi n'agenda ye positioning n'akayingira experience ey'okulinnya ennyonyi obusuubuzi obwo bwayingidde mu Uganda, China, Uganda, Dubai n'agenda ng'ayingira mu busuubuzi obwo yabutandikira wano Uganda n'abuyingira n'abutwala ku level ya Nairobi, Mombasa, Kampala n'abutambuliza awo ne bulinnya ne bugenda ku nnyonyi. Exposure eyo n'experience eyo okonako kusoma. Okutaliko certificate ekwatibwako nenga skills ezo, experience eyo, obumanyi obwo bwajjayongerako, obukugu bwajjayongerako nga kikulu. Eri abatabufunye nga batambulidde mu bulamu bwa nnimiro wakakiraalo, nnimiro wakakiraalo. Ate oba abamu n'ekibayambako ekirala kwe kugendako ku kereziya okunako kusoma. Okugendako ku muzikiti okunako kusoma. Okuŋŋaanirako mu kereziya mu kanisa okunako kusoma. Ebibiina ebyabakyala, ebibiina ebyabaami, ebibiina ebyabasuubuzi okunako kusoma kubanga waliwo obulamu bw'osinkana bwe batolina. Abantu abalala mbagamba nti mutunuulire nnyo enjawulo esukka between you and that person gw'oyagala. Enjawulo eyo bw'esukka njala kukakasa nti okalya dda kaddadda. Ojja kugenda ogwe mu mukwano naye nga difference enjawulo eno nga nnene. Enjawulo bw'esukka ennyo mu myaka, enjawulo bw'esukka ennyo mu bitabo. Waliwo n'amawanga nga tegasobola kukwatagana. Tulabye relationships z'abantu bangi. Naye tetunaba nnyo relationships wakati w'abaddugavu n'abayindi.
Bannayuganda Uganda mwe bali lwaki tuziraba nnyo relationship lwaki tunaba kulaba nnyo relationship wakati w'Abannayuganda n'Abasomali n'aba Eritrea waliwo enjawulo ebeera ennene kakati olumu ebimu ku bitutawaanya kati olaba ono bwe walowooza wakaya n'ogamba nti omuwala ono ku kyalo kuno kwawangaalidde sandyagadde asiikireko chips walina ensonga zo trust me ensonga zo zaali ntuufu and trust me ensonga ze nga yo okusalawo okusiikira chips ku kyalo zaali ntuufu she was right you are right kati eyo ye big difference gye njogerako oli asobola okubeera nga mutuufu nono nga mutuufu naye nga bw'osisinkanya ebituufu bino nga tebigenda ku majinga nga bigenda ku sparkinga busparkings nga tewaliwo okukwatagana waliwo obulamu bw'omuntu atasomeddeeko ddala ng'obulamu bwe buyina kye bumuvuga okukola and it is okay ensi bwe yamusikambula awo we yamuteeka waliwo obulamu we bumusika okumuteeka nga tekijja kukola makulu waliwo obulamu bw'omuyivu alabye ku mbaawo ez'enjawulo atambuddeko ennyo ng'obulamu obwo awo we bumutambuliza it is okay waliwo we bumusika ne bumuteeka nga tekiri okay kakati mu batuufu ababiri waliwo abatuufu ababiri abatasobola kubeera wamu ng'ono mutuufu n'ono mutuufu naye ng'obutuufu obwo bwa mirundi ebiri bw'obuleetawo tebukwatagana waliwo plastic ng'agenda na plastic nga bw'omusisinkanya ekyuma nga tagenda kukola nga bw'ona omusisinkanya ebbumba tagenda kukola waliwo natti ojja leeta natti ogiyingize w'ogiyingiza nga w'ogiyingiza tewasobola kukwatagana relationship bwezityo bwe ziba n'abagamba it is very okay okusinkana nze naawe notubeera mu mukwano with our differences nga tulina enjawulo zaffe mu mawanga mu nzikiriza mu ndaba y'ebintu nga it is okay to live together with our differences nga it is okay ne tubeerawo fembi nga tuga agreeinze to disagree olumu ne tuagreeinga to agree ne tukkiriziganya okukkaanya nga it is okay ne tukkiriziganya obutakkaanya nga it is okay ne waliwo ekigenda ku extreme it is okay obutamanya kuwaata ekikifuula obutabeera okay kwe kusisinkana n'omuntu nga tabeera n'atamanyi kuwaata ojja kubeera mu bulamu obw'obutamanya kuwaata nga n'obulamu bw'owangaaliramu okuwaata ogenda kusisinkana ddi gw'obeera naye tisimuli w'amatooke it is okay ekijja okutawanyamu okubagenya ate kijja kusobozesa okugula amatooke amawaate n'ojja kusanga omusajja ng'agamba nti nze ettooke tugula ddamba owagulako wali nga ndaba sigula myera eyo gy'ogula empaata ani agirya mba mmanyi mmere kyeyo gye bampadde gye bagasse erimu na kitembe erimu kibuzi erimu musakala mbale simenti nkyajjukirayo n'ebika by'amatooke by'enjawulo kati eno emmere baagitaddemu embidde sigyagala agula nkota n'agissa mu sitowa agala owagula erimu kulimu kati oyo enjawulo yamwe tegenda kukola waliwo enjawulo ezikolagana kakati ebimu ku bikutawaanyiza mu relationship njogera eri brother n'abalala abamufaanana ebimu ku bikutawaanyiza mu relationship bwe butazuula nti waliwo enjawulo wakati wammwe nga nnene tetusobola kutambula nga amagulu tugagasse sina nnyo bwe nnyinza kukigezesa tetusobola kutambula nga amagulu tugagasse galina kubanga gaawuse kyokka tetusobola kutambula nga gaawuse nnyo olwo tuba tetugenda kutambula nga bwe tulina kutambula relationship ebyo bikulu okutunuulira ogenda okwekanga nga ebimu ku bibatawaanya ng'oli tateekeddwa munyiigira nga wawasa muntu mukyamu nga tateekeddwa kukunyiigira nga yalina kunoonya banne kati abamu ekyo tebakitunuulira walina kuwasa muwala nga yasomako kale nga yakola senior 4 kale nga yakola senior 6 kale nga alina ka certificate oyo gwe wali weetaaga ne bwe wanoonya omuwala ate agenda okutawaanya naye ngeri yamusobola nga bwali nti yasomako completely bannanga abatasomyeko saagala munyiigire ebintu bino mbyawudde ne mbagamba okusoma kwa ngeri nnyingi
waliwo abasomye okusoma kwa fomu waliwo abatasomye okwo byenjogerako gye biri saagala ate era tewasomako kati bwe mba njogera ku kintu bwe mba njogera ku banene kkiriza nti byenjogerako by'abanene bwe mba njogera ku by'abampi bwe mba njogera ku by'abatalina ssente mu relationship bwe mba njogera ku by'abalina abaana bwe mba nayogera ku by'abannaalongo saagala obeera offended kubanga byenjogerako by'abannaalongo. Nsaba Mukama akunjagalire ogattegatte mu ebyo. Nsaba okkirize tulina bye twetaaga okugattako naye mu bye tugattako tulina bye twetaaga okudropinga. Waliwo relationship gy'olwanira nga teri waathi. Ogenda kuteeka obulamu bw'omukati abaganga olwana n'omuwala ng'oyagala bamukoleko ekikyamu bigende backfiring era owunzikire mu makomera. Abantu bali ebutabika nga baatabuka emitwe naye nga bw'oleeta ababatabula ng'oyagala obagalamiza bakubba embooko. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusa Kimokomo Omutukuvu kabibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amiina.